Abalungi nsanyusa okubalaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Leero kabuze katono ntuuke leeti naye eddakiika ndowooza wayiseeko emu yokka nzize kantindigwa waliwo ebinkutte mu kkubo nga nzija, naye nebaza Katonda kubanga era ntuuse olwaleero nsuubira okubanga netiwaka tegenda kututawaanya, era ekyo kindeetedde okuddamu vidiyo y'eggulo ebimu naddala ekyawandiikibwa kuba twadde twakakitandika vidiyo neefa netiwaka neegaana. Nzikiriza Katonda omulungi ow'ekisa nti leero netiwaka ejja tusobozesa share the video nga bwe wali osharinze vidiyo yonna n'okusingawo. Bingi nnyo bye tulina bye tugenda okusoma leero. Ogenda kuwandiika ekitabo kya Exodus chapter 2 verse 9 to verse 14 we twabadde eggulo we tugenda okusoma leero. Sisobola kugenda ng'enjiri eyo sigijjeewo kuba njiwulira munda munze, kesaagiggyeewo eggulo mpulira ng'ekyaliwo, so tugenda kusoma awo era leero ng'era tuli mu revolution part 2 ey'okuwaniriza Katonda mu revolution eno gye tulimu nga tulwanirira change mu ggwanga lyaffe Uganda. Awo wennyini we tugenda okusoma n'olunaku lw'olwaleero. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 31 omwezi ogwokusatu, olunaku olusembayo olw'omwezi ogwokusatu, enkya tutandika omwezi ogwokuna. Era tugenda kusaba nga tutandika. Mukama tumwanirize, tumwebaze olw'okutumazaako omwezi ate n'okututandisa omupya ate n'olw'ekisiibo kye tubaddemu nga bw'osharinga vidiyo eno. Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, nkwebazisiza Mukama olw'olunaku lw'olwaleero. Tukwebaza Mukama kubanga otumazizaako bulungi. Weebale Mukama, tubadde mu kusiiba okw'ennaku 3 okwegayirira eggwanga lyaffe Mukama, olw'eggwanga lyaffe n'olw'embeera ze tuyitamu. Bayibuli egamba Yekosafaati bajja ne bayiika mu maaso go, ne bajja mu kibuga ne bayiika mu maaso go, ne basaba ne basiiba ne bambala ebibukutu. Bayibuli egamba ne beesaba evvu ne bakwegayirira ng'abaana ba Mowaabu n'abaana b'omu nsozi z'e Seyiri nga bazze okuzinda Isirayiri. Okusiba n'okusaba kwavaamu amaanyi agaawangula ab'amagye ab'emirundi 3 abalaba abaali balumbye Isirayiri. Naffe Mukama wano we tuyimirira okusiba n'okusaba okukwaniriza Mukama otujje otusisinkane otulibaleetinge Mukama, kubanga tuli mu mbeera etali nnyangu. Mukama Uganda ekwetaaga. Tukwebaza gwatuyisiza mu mwezi ogwokusatu. Weebale nnyo Mukama, n'omwezi ogwokuna tugukukwasa nga tegunnaba na kutuuka Mukama. Tusaba otule mu driving seat Mukama, otuvuge nga bw'oyagala okutuvuga mu linnya lya Yesu. Mukama tusaba onyiga ab'ebiwundu. Waliwo abalina ebiwundu ebibisi. Bayibuli egamba mu Ezekieri waliwo abalina ebiwundu ebikadde nga byo bifyenyeza munda, kungulu biringa ebyalevolinga, naye nga munda ebiwundu bivundu. Bayibuli egamba bivundu. Naye ate waliwo abagamba embeera nnungi. Bakutta omusimbi gwonna bagenda kuguziikamu. Bakutta omusimbi bagwa ba MP abalonze basupiika b'NRM. Bakutta omusimbi bagwonoona. Bali ku keesi y'olanya bagitaddewo, bali mu kulya. Gye bafudde dining ebimuli babisudde ku ttaka ne bateeka amasowaani ku keesi, bali mu kulya tebawulira na kivundu. Mukama jangu otusisinkane. Uganda tukwetaaga nnyo okusinga Isirayiri bwe yakwetaaga ng'eri e Misiri. Mukama nga bwe wayimirira olunaku lwe wali otambula Yesu ng'ogenda mu bintu byo, ogenda mu mirimu gyo, ne bakuyimiriza ne bakugamba waliwo ekiguddewo mu nnyumba ya Yayiro. Komawo Yayiro, waliyo omuntu afudde, muwala waafudde. Bayibuli egamba n'oddayo n'oyimirira n'oddayo ewa Yayiro, n'omala okukola ku nsonga za muzeeyi Yayiro, omwana n'azuukira, Yesu n'olyoka ogenda ku bibyo. Mukama tukusaba oyimirire. Mukama osobola okuyimiriza ensonga za Ukraine. Kubanga ensonga za Ukraine Amerika yeesobola ozikolako, naye ezaffe zaagirema.
bazikozeeko nno NATO simanyi European Union ezaffe zagirema. Mukama yimirira osooka ojje mu nnyumba ya Uganda. Waliyo ekiriyo abakalamujja baffa tewali wayamba. Gwe wekka asobola okujja mu nnyumba ya Yayero e Uganda. Mukama jangu olabe ekiri e Uganda. Mukama yimiriza kyonna tukusaba busabe kyobadde okola osooka ojje e Uganda. Mukama yimiriza ekintu kyonna tukusaba busabe osooka ojjeko e Uganda olabe ekiri e Uganda mu nnyumba ya Yayero e Uganda. Mukama otusisinkane mu linnya lya Yesu. Omwezi ogwokuna Mukama nagwo tugukukwasa tuvuge nga bw'obadde otuvuga Mukama. Otuvuze bulungi otusanyusiza mu mwezi gwokusatu. Mwezi gwokusatu gwonna tugumazeeko nga tusanyuse. Mukama weebale kati tuyingize n'ogwokuna. Ne mu gwokuna Mukama twagala bendera zeewuubireko mu mirabba wakati tezivaawo. Ziba zivaawo kwono ziddewo kwoli paka lwe zinaatuuka kwoli. Mukama bendera zineewuubako ddi nga Museveni afudde. Mukama twagala tuwulire anti yalemera mu ntebe ayagala gifiiramu. Nkwawoola malayika ayawula emyoyo mu mibiri. Ajja akwata omwoyo gwa Museveni agutwale kuba Mukama Museveni yeefudde kamenyo mbu tewali amusobola. Kati Mukama nkowoola malayika oyo ayawula omwoyo mu mubiri ajja agutwale. Ffe Mukama gw'omubiri gutulekere ffe tumanye ekyogukolera. Naye Mukama omusajja oyo mugjeemu swiki. Kyalako mu nnyumba yo gyeyo emyoyo ng'esatu. Ye mukazi we n'omwana lunaku lumu. Mukama olabe bwe tutakuwe byakusatu bya kimu kyakusatu. Kimu kya 10. Byakusatu bya 10. Luli ku 10 tubadde tukuwako 100. Kati Mukama tukuwako 3. Gwe singa otwalije emirambo 3. Waliwo abasumba abayina omululu abaagala okulya ssente ku luno zijja batta. Nange njabbawo ekimu ekye10. Nkikwate nkisindikire Serwadda mugambe Serwadda otegedde. Mukama twamukolera endagaano 3 bya 10. Nze nkwate ssente. Mukama nkwate ekimu ekye10 nkiweeyo. Mukama yawula omwoyo gwa Museveni mu mubiri gwe mu linnya lya Yesu. Olwaliro z'ennaku z'omwezi 31 ogwokusatu Museveni z'osembyeyo okulaba. Bannange Mukama tusabe essala yaffe etuukirire. Tujja kuddiza ekitiibwa ennaku zonna ez'obulamu bwaffe mu linnya lya Yesu. Amiina. Morning Skin Care yakutuusaako puroguramu eno wonna wooli. Wulira tugendeddewo mu puroguramu ey'olwaleero. Leero sina security alerts nga bulijjo naye ebitonotono bye nnina era bye tugenda okuyitamu nkikakasa nga bijja kukukolera. Wulira ntandikirewo olwaleero. Amawulire gasatulatinze Winnie Dolo agenze mu buto naye baana mmwe mukamuteera akabawulira. Akabateera akabawulira. Morning Skin Care ndowooza mwogedde ku nsonga y'olususu. Morning Skin Care yakutuusako puroguramu eno wonna wooli. Morning Skin Care. Era Bugonga Apartments nayo weeri omuzimbi waali owa video n'ebifaananyi akwata bulungi nnyo emikolo naye asobola okuyambako. Naawe n'ofunamu ate naye n'afunamu. Ate nno omwana waffe wa Revolution. So bwe mumuwagira muba mukoze bulungi. Nayogerera emikolo naye waali. Now Buganda ani yayimba muwenda mutebi munyango oli gukwatako guli kocha owakajenje guli muwenda mutebi munyango ojo mukwatako guli kocha naye nedda Winnie Dolo tannasiriira ababuse bubabusi. Twagala okulaba ekisiriiza kya Winnie Dolo. Winnie Dolo lekulira. Winnie Dolo lekulira. Ebigambo byewayogera nedda bannange njagala olwaleero tuteese. Winnie Dolo alekulire tetunnaba. Sebo ogera nnyini mutaliiwo yagenze nedda. Nedda nnyini mutabaddeewo. Nnyini mutaliimu ojja kwetonda weetonderani. Kwegamba weetondera baana nno. Gwe wayogerako nedda. Musajja gwe njagala mbabuuze mmwe basajja mmwe mutubalamu amagezi oba temutubalamu magezi. Winnie Dolo ebigambo bye yayogera ku institution ya Buganda ne Ssaabasajja Kabaka yeetonda atyo obwetonzibwa atyo mbunaasonyiyibwe. Mbuuza Zaake ye yakola ki? Anti mmwe mwabireeta. Zaake yakola ki ekyamuggisaamu obwesige? Winnie Dolo va ku ntebe.
Winyidde ova ku ntebe, winyidde ova ku ntebe. Zaake yakola ki? Zaake yakola ki kyamuggisaamu obwesige? Kugwe ne Zaake ani asinze okuswaza abantu abayivu? Ani asinze okuswaza Abaganda? Gw'oswazizza Abaganda anti namwagala bayita Baganda. Si bunange ndi Muganda. Winyidde waswaza Obuganda. Gwe omusajja Omuganda gwe twadoptinga ku myaka 16 mbu wetonde bwetonzi. Mbuuza Zaake yakola ki ekimutuusa ku ekyo ekyatuuka ku Zaake kikutuukeko? If not mutuule mumenyewo gundi yammwe. Abeeni UP nyongera okukola apiiru anti kiri kyali kisanja kirala, supiika yafa na buli kimu kifu. Wulira, waliwo olumu nabanyumiza naye bannayo banki banyumiza era mukijjukire. Nagenda nga nkola ekitimba nga nkiteeka mu nnyanja nga tuvuba ng'ebyennyanja bitubula, nga abavubi bange badduka, nga nziramu nfuna abalala nga badduka ng'ebyennyanja bitubula. Nsigazaako omu, waliwo omu yali ye nga njagala nnyo n'agamba wire tujja kufuna ssente tofaayo. Ne tuvuba nga tuvaayo naye akwokya oba ne tuva mu nnyanja tugenda tugula ebijanjaalo. Kaakati n'aŋŋamba wire gwe oli mulokole, njagala tukkaanye. Nze ekitimba kimpe kibeere kyange, nze ngende nfune egundi. N'aŋŋamba nze ŋŋenze, nze ssente zange buli kimu kyange, nze ŋŋenze. Ng'atambula ng'agenda sayidi z'Ekammengo eyo, ng'agenda aleeta akantu weekati ng'akasiba mu kitimba, ng'akuula omuddo, simanyi kayaayaana, simanyi ani, ng'agukunya bulungi nnyo mu kibaafu mu lutiba, ng'akunya ng'ayira ekitimba ng'ayogera bingi ng'asaba. Bino bye mbanyumiza nali mwana muto, nali mu secondary. I was in S4 2004. Temulowooza mbuno bya kaakati. Ng'akansira ekitimba ng'amala nga tukiteeka mu lyato nga bagamba bwe bati mbu tugende tugule omwenge gwa tonto tuguteeke mu kadomola tugende mu ddolwe tugusiba ku nsawo. Ne tugule ecupa za tonto nga 3-4 tuziteeka mu kadomola ne baziteekayo ne tugenda tuvuba. Misana twali twakasikako ensika 2 essambo, twali twakasikako ensika 2, empuuta neeyanula waggulu. Nze yali takwatanga ku empuuta neeyanula waggulu bweti. Ekitimba kyagikyusa akabutobuto, emasamasa akabutobuto ne kayanula waggulu bwe kati, enjuba neekakubamu, enduulu ne zitta abantu. Kubbalama kuva eno n'eri ne bagamba omulokole kyazikoze nti kiki? Omulokole yaleese empuli. Mu lulimi olwo olw'okuvuba gundi eddagala bagiyita mpuli. Ne bagamba dino omulokole lye yaleese ate ezzibu. Ne badduka ne bava ku bitimba byonna ne bajja ku kyange. Ne tulyoka tugobye ebyennyanja ne mpulira nga nswadde ng'abantu bagamba mulokole gwaliko, mulokole waleese enzibu n'ensirika. Kati ate laba ekiro awaka ne tufiirwa. Ewaka bwe twafiirwa tugenda okuddayo okuvuba, tetwafunayo kya nnyanja. Ng'omulenzi addamu akwata eggaali ng'avuga ng'addayo Ekammengo, ng'abuuza omusajja nga bamubuuza gwe nga tetwafunye leero kiki? N'amubuuza temwafunye. Namugamba kubanga dduli lwe nateekamu ddyo twafuna, naye ne tufiirwa, nannyini kitimba najja afiirwa. Kakati ezo ennaku tubadde tetuva, twagenze okuddayo nga tetwakwasizza. N'amugamba kasita mufiirwa awaka, kati nga bwe bafiiriddwa n'eddagala lyafudde. Ekyo kye mbadde njagalawo, kuba mbadde njagala nkibanyumize nkijje eri mu kitegeere. Nga bwe mwafiiriddwa n'eddagala lyafudde, mutwale eddala. Oyo omuvubuka bamuyita Looja na kakati gyali abeebunja kuba mumanyi. Mwogedde oyo kafulyu. Wulira, eri palamenti ebadde enkadde nga supiika bwe yafa byonna byafudde. Komishona waffe yani Zaake, NUP muzeeyo erinnya lya Zaake, Bible and Politics. Sirese wano obulogo bannaye. Sirese. Twagenda okugobya eryato ng'akadomola keereere ketwateeka mu ttonto mini 3
ng'akadomola kerere bwe yali akasuulayo yagamba bw'ati jjajja Mukasa nkuwadde omwenge ompa ebyennyanja. Mukasa yanywa omwenge n'atuwa ebyennyanja. Bana ebintu biri ku nnyanja awo bino byembanyumiza bituufu teba binyumiza byali mu lyato lyange genda ebugoma obuuze mweno omusaaga n'ensi eno wamma Mukama weebala otulokola. Kaakati ng'Oulanya bwe yafwa byonna byafwa. Komishona waffe omupya palamenti empya supiika mupya deputy mupya. Naye bannange musoke muwulireyo kino ate ekinjo kyezza. Bwe balonda Oulanya yaddukira wa Kayanja. Kayanja n'amusabira n'amugamba Mukama akuwadde emyaka 10 nga gwe supiika. Olwalonze ono omukazi gundi madamu birangirangi yaddukidde wa Kayanja. Kayanja mbu n'amusabira. Okumanya awo waliwo ekintu wulira. Madamu supiika akoze bw'ati agambye siva mwenu office yange sigenda mu office y'Oulanya. Genda mu office y'Oulanya. Genda mu office ya supiika agambye bazikyuse. Eya deputy supiika ebeere ya supiika. Eya supiika ebeere ya deputy supiika. Kakati sigala kuba deputy supiika tulonde supiika omulala. Office ogityako ki? Gwe watta Oulanya. Yingira mu office y'Oulanya. Sebo omukazi akanga badde agambye I'm more comfortable than here than there. Than where? Than Oulanya's office. I will be more comfortable and more comfortability and comfortably in my office. No! Genda otuule mu ntebe y'Oulanya. Genda otuule mu ntebe y'Oulanya gituulemu. Bw'oba oli deputy speaker beera deputy speaker. Bw'oba oli speaker genda mu office ya speaker. Era zeeye wa Kayanja. Tugenda kumalako kino eki. Banekamba bwe tuba bakumalako kino kisanja. Tugenda kimalako nga tulina speaker mulala ate nga musajja mbabuuliridde wano. Era mwabawoomerwa obuugi bw'aba speaker muwominge tugenda budaadiri tugenda kuziika speaker mbabuuliridde wano. Musevinge video eyo tujja kumalako ekisanja kino eky'emyaka 5 nga president wa NUP ate nga speaker musajja ate nga Oulanya teri agamba oyo Oulanya nedda Oulanya mbabuuliridde wano. Era omukazi adduse wa Kayanja era Kayanja alagudde n'amala okulagula omusimbi agulidde nedda mukazi gwe genda mu office y'Oulanya ogituulemu. Eyo ntuuseeyo ntya nzizeeyo wali Winyiddolo ye lwaki yeetonda ne bamusonyiwa zaake ye ne bamusensalinga nedda if not bwe tuba tukonsideringa apology ya Winyiddolo musazeemu kiri bwe mugaana tetugenda naffe kukkiriza Winyiddolo kwegamba ogenda taata taliiwo ne weereeta ewaka ojja kukomawo nga ne taata akomyewo. Taata yatugamba bw'ati ani yabagambye okugaba ebintu wano? Tewali kugaba wano kintu nga simanyi. Munnange taata gundi yakinonye mbagambye tewali kintu wano nga siriiwo mumugambe taata taliiwo. Abajjwa bagisazizaamu ate ffe tumale ebibamba omujjwa bamukwata bulungi. Cancelled. Try again later. Mbabuulira biri byafa okujjako nga mukkiriza nti biri bifudde n'Oulanya. Tutandika palamenti empya komishona waffe ye zaake. Bani be mujoga Oulanya yasonyiyibwa Winyiddolo yasonyiyibwa zaake ye yatasonyiyibwa nedda. Ekyo tukiganye yekyo lwaki nkirwako nnyo. Mutegedde naye nze mbuuza Buganda amaanyi ga Buganda geerina ago gonna tugakoze tutya okugajjamu ekintu kiri results ziri lwaki bwe tusogola omubisi guli gw'omulala emyala gyonna gimmuka lwaki guli gufiira mu kkubo? Lwaki omubisi guli gufiira mu kkubo? Ono bannange Oulanya yambeeredde kinaye ekikulu atutte ssente z'eggwanga nnyingi nga mulamu ate nga mufu wonna ali mu ssente y'ejovaana kyova olaba nga erinnya lindiko nnyo ku mutwe. Wulira
Winyidola akulira essiga ddamba erikola gavumenti. Waliwo n'omulala akulira essiga ddamba eddala erikola gavumenti. Lwaki ono tumukamula najja ka juisi oli natwemu okukamula okujja ku juisi? Buganda muli ludda wa? Buganda mukitegeera ekintu kino oba temukitegeera? Results ziri omuliro guli gubulira wa? Ani abuza omuliro? Oba ali eri gye gulina okugguka? Waliwo okubanga omuliro ate gye gulina, kubanga ye Winyidola yabadde talinayo gundi. Ekyo nakyo tulina okukitunuulira. Kwegamba ye Winyidola yabadde talinaawo kisiikirizaawo. Ye kasukaali kanoze. Lwaki akooliko tekanoga? Mbuuza kibuuzo temugamba mbuno nyina omuntu gw'ennumba. Kati tukubaganya birowoozo. Lwaki omuliro gwono gulina we gubulira? Buli lwe tugamba nti tumukunye, ani amutaasa? Ani amujja mu mikono gy'abasajja? Naye akomyewo eggaali. Winyidola ye ng'akomezaawo eggaali y'abasajja. Ate tugiganye. Kati twagala piki. Winyidola tetuganye ssabo. Tata taliwo gyewaka. Oyinza n'okuba ng'olina by'obbye. Winyidola omubbi. Winyidola omubbi kiri ku likodi yabba ebintu bya Justice Kisaakye mwe mwabyerabira. Kolo Justice Kisaakye yatambuza bigere nga fayiro bagi omusajja naye mwe bannanga omusajja akebera mu nsawo y'omukazi mumanyi bwabeera habeera kisajja sajja mu nsawo y'omukyala bakwatamu nga takutumyemu n'okwata ssabo n'osumulula n'odduka kiki ekikukebeza mu nsawo y'omukazi. Naye Justice oyo simanyi Chief Justice, Chief Injustice yasumulula ensawo. Basajja mulekerawo okukwata mu nsawo z'abakyala. Okujjako nga yakutumye genda okwate mu nsawo, oggyemu ensawo, okwate mu nsawo, mulimu ensawo, kati okebere mu kasawo, oggyemu akasawo, ondeetere ATM yange. Naye mmwe mubikwatamu nga tebabatumye. Lwaki mukwata mu nsawo z'abakazi Winyidola? Kati Winyidola oyinza n'okuba ng'olina ekintu ky'obbye ebulange. Oyo omusajja oyo. Naye mbuuza lwaki Winyidola ye tumukamula akulira essiga ddamba erikola gavumenti? Winyidola oyo mumulaba yalina obuyinza obusobola okutta omuntu. N'agamba gwe nkusalidde genda bakusaleko omutwe. Museveni tasobola kikola. Bw'akikola akikola amenye mateeka baba bajja kimuvunaana. Oyo Winyidola akikola n'asigala ng'atambula kubanga etteeka limukkiriza. Museveni bye tumuvunaana kutta bantu nga tebamukoze eki nga talina buyinza butta muntu. Lwaki ono alina obuyinza obutta omuntu tumukamula najja ne yeetonda? Ate nga Winyidola Munnayuganda, Museveni si Munnayuganda. Tukamudde Munnayuganda munnaffe omugwira atuleme. Tukamudde Munnayuganda munnaffe oyo Winyidola tipiko Munnayuganda, taliiko kubuuza, taliiko kunoonyereza. Musajja Muganda myaka 16 gye yajja mu Buganda. Ate nga ne bwe kitaba ekyo musajja Muganda. Musajja Munnayuganda. Naye omusajja omugwire yava simanyi Ethiopia simanyi nakkirire Cameroon n'aweta najja agwebunagana. Omusajja atulemera katya nga ye tetusobola mukamula. Lwaki ye tetusobola mukamula? Buganda mulabika omuliro gubulirawo wammwe. Kati nammwe tubategedde. Ebisigadde tukyalumbu yajja kujja temunkuba eccupa. Temunkuba eccupa. Now, ngenze ku Babalanda. Omukazi Babalanda, mujjukira nga mbabuulira Babalanda luli ku byafaayo bye ebitonotono. Babalanda yali ku lujjuliro. Yali ku lwaliiro. Yali mugamba banange temuyomba nnyo. Buno obusente si bwe bunene nnyo, olanya ye munene. Olanya ye munene, buno obusente si bwe bunene, temutunuulira nnyo obusente. Naye bannaye mwe Bannayuganda mumanyi Uganda gyeraga oba temulaba Uganda gyeraga ebbanga lye tumala nga tutudde. Wulira Babalanda ki kye yakoze? Minister for Presidency ku nsonga z'obwa President simanyi biki. Wulira yalonze ba RDC n'akwata ex husband we gwe nababuulira luli Mawerere n'amugonnomolako bwa RDC n'akwata omwana waabwe gwe bazaala n'oyo omusajja Mawerere. Wulira ne bamugonnomolako obukulu n'akwata mwannyina
mwanyina wa Babalanda naye bannange bannayuganda tujogeddwa namubabuulira genda yo kinoonyereze wulira Mire Babalanda minisita wa presidency kye yeekoze yakutte mwanyina bamuyita George Mugunga n'amuwa obwara DC ebudaka mwanyina n'amuwa obwara DC ebudaka oyo nadda wali olwamaze n'akwata muwala we Naume Nakawala n'amuwa bwa deputy RDC mu Mbale City oyo muwala we kati n'akwata ex husband we Mawerere naye Dombo oyo omukazi gw'olina wuwo omukazi ali ne Mawerere sebe eri beeyagala gwe nawe Dombo olyawo n'olubuto lwo mbuno omukazi Mawerere yenna nnyini ne bannange bajoze Dombo ali awo olubuto azunza lubuto omukazi Mawerere yazzeemu n'amutwala yaddamu n'amutwala balina abaana baabwe in fact okumanya nga mumanyi nnyo oyo omukazi ku baana be yazaalira Mawerere alinako omwana omulema basitula musitule alinako omwana omulema ateesobola ku baana ba Mawerere kakati ono omuwala ye Naume yamugonnomeddeko obwa deputy n'akwata bbaawe Mawerere n'amuwa obwa deputy RDC wa Kayunga mutegedde ekiri e Uganda genda yo kinoonyereze naye seba ali wali atema akutta akawuwo akabega akasoosi yali mu kumenya yali mu kugaba kino kyagonde n'omulambo tebannaba guziika naye ssente ziyitingana olutingana oyo omukazi kati mutegedde eggwanga lyaffe enfugibwa gye lifugibwamu Museveni yo president mukazi we minister mutabani we simanyi wa land forces kakati ate eri Babalanda naye gumubagudde Babalanda minister muwala we mukazi we baawe kojaawe naye mmwe waliwo ebintu bye tubagamba ne mulowooza tusaaga najja wano ne mbagamba gavumenti ebwokya nomuwakana bw'oba olina omuntu wo ali elego webaayo kyakatale genda yolabe olwaleero ebimotoka bitandise bize ne birimawo oluguudo bagambe bati luno oluguudo twalupulaninga dde emyaka 7 emabega naye abantu lwaki temwabagamba mugjewo ebintu byammwe lwaki mwokya ebintu by'abantu naye n'ogwo omusango gw'ako akatale guli ku mutabani wa Katongole ASPRC muwire fayiro nnene bweti mbunayo kyakatale keerego nze okujja n'enjogera nti bagenda boocha n'abaliwo abaawonawo babagamba baveewo kati olwaleero bakozeewo oluguudo nze nayo kyakatalako nze nakoocha oba ataddewo oluguudo ye yakoocha gavumenti neetajja kugamba abantu nti abange mugjeewo wano mugjeewo gavumenti yo kyeyandikoze gavumenti erumirirwa abantu mbawadde ennaku bweziti nga muvuddewo bagaana okubewo ekibaati okkiriza afulumya bibye ayingira okugula tomukkiriza kimala buli omu yeeyiiye ekibakwasa emaali y'abantu ne mugyokya yonna neesirira neggwawo waayi bwe twogerako nti nno ffe babi Babalanda mumutegedde oyo muvuddeko kati ayina peni n'olupapula kwato wandiike ebikwata ku aliganyira Deodati aliganyira infe yongera okujja mujjukira jjo bwe nababuulidde oyo omwana alisengawa kakati alisengawa mutwala eyo ku ssomero eryo nga deputy nga simanyi junior teacher simanyi deputy bwe yatuukawo n'amuwa obwa deputy kati nno okusisinkana tebasisinkanira awo ate mwe bannayuganda mumanyi ebintu lwakuba mutyo byogera wulira bwekyali oyo omusajja aliganyira yasooka n'abeera ng'akulira essomero eriyitibwa St Edward Kakumiro n'abamu ku ba OBs ne ba OGs abaaliyo ebiseera ebyo bonna babamenyedde amannya bwe mutankwata bulungi munkwate bulungi nkwata bulungi bebi nkwata bulungi ngenda boogera kuliko abanene bwe bati balinga baasi kuliko abatonotono balinga bodaboda kuliko abawanvu balinga loole
Mwenamba manyi kati. Twali ne gundi ali Gindi, twali gundi ali mu ministry, twali gundi ali mu offices prime minister, twali ne gundi. Mwenna kati mbamanyi. Uyu musajja aliganyira yabeerako nga akulira St. Edward Kakumiro. Lyali lisembereganye n'essomero eriyitibwa St. Cecilia, simanyi Cecilia's Girls. Lino lyabalenzi bokka, liri lyabawala bokka. Ng'oyo omwana ali ku ssomero, oyo omulenzi gwe baamukuba naye ebifaananyi. Mukitegedde, baaveeyo ng'ono mukulu wa ssomero. Naye ng'ono omulenzi ali awo ku ssomero, abakola ku ssomero, abamaliriza ne babeerawo awo ku ssomero, kumba aliwo lwa bbulaaza. Era ng'alina banne, yali alina gurupu ya banne nga tava oyo omwana oyo nga tava mu kotaazi z'ababbulaaza. Babayita babbulaaza. Si beebo babbulaaza mu Luganda, nga tava mu kotaazi z'ababbulaaza. Naye ng'agenda okuvaayo, sebo nga akomawo ne chips and chicken. Naye gwe mwana gwe amannya g'ab'essomero ge bamanyi, ate bo tebamanyi erya alisengawa. Nedda siri eryo. Erinnya lye bamanyi, oyo omwana bamuyita Tumusiime. Yali alina nickname ku ssomero nga bamuyita Kakiiko. Njagala mukwate bulungi, ate senga muwakana nja kumenya abanene awo. Nja kumenya abanene awo abaali mu olunaku lwakya strike eyo gye bagamba. Baategekawo, waliwo omukolo ku masomero agabiri ng'abawala balina okujja eno mu balenzi, nga waliwo n'endongo, waliwo biki. Oyo omusajja Dewodaati n'agaana abawala okujja eno mu balenzi. N'agamba no, Bayibuli tekikkiriza. Ne bamugamba nedda. Kati strike eyo gye boogera etandika bannaye kino kyembawa mbawa obina nange nga mpulira ekintu ekingamba omwogera erinnya. Mpulira ekintu ekingamba nsoma olukalala lw'amannya. Gundi ali mu Ministry of Gundi ali mu water. Gundi yakulira Gundi ali mu Gundi. Mwenamba manyi kati. Ne head boy wamwe mumanyi. Ayaya, ne bannange afande katongole kuli ka baby. Wamawulira. Kati strike eyo ejjawo nga oyo omusajja aganya abawala okujja mbalenzi, ne wabawo strike eyo. Kati kwolwo mukagundi ako yali agaana nga amanyi bana omulenzi abalenzi kuba yali takozesa oyo yekka. Yavadda nga ekintu kino akikola. Era gavumenti egenda omujja yeemuleeta ekisubi, yamuleeta papasire ng'emuleetedde ekyo kusomesa ekyo nakwonoona abaana. Naye abazadde abalina abaana bammwe ekisubi mukola ki, mulinda ki? Ekereziya Katolika, Taata Ssemwogerere ow'ekitiibwa ow'essaza ekkulu ery'e Kampala, taasa Supreme Interreligious Council otwokesa. Tutuuka tutya essaawa zino nga tonnayisa statement. Naye ekereziya si ye yamuleeta. No. Deep State yawamba olw'okuba essomero eryo lyayitamu oli omusajja owa Zoliga Walagi. Oyo Zoliga Laaga, mutabani wa Museveni, yalowooza mbu essomero lya kitaawo liri Tanzania. Uganda Museveni talinawo essomero. Mwana gwe genda ofuga essomero lya kitaawo eri Tanzania. Wesonyiwe essomero ly'ekereziya. Ekereziya muveeyo mwogere bwe baba babawamba mwogere. Naye mmwe lwaki musirika nga babawambye? Mmwe muveeyo mutubuulire. Ffe tubeere eno nga tugamba bannange. Tulina ekereziya Katolika kyokka babawamba. Kakati okuwambibwa kwammwe ne musirika kwononya abaana baffe. Muveeyo mutugambe bannaayo waliwo omuntu eyatuwamba erissomero tetukyalinamu n'ebigenda mu maaso byonna tetubimanyi. Kakati ekereziya ebigenda mu maaso mubimanyi paka nga muvuddeyo ne mwogera. Eno video mugiwe wekitu. Ate bantu mmwe mbeebaza okuwa video zange abantu abanene. Buli gwe tuba twogeddeko video agifuna. Jjo Katumba Wamala yafunye ebibye byonna. Era Katumba Wamala akimanyi nti bamulinze beesasi mu mutwe. Naye era yakitegeddeko nti essaala zo tusaba. Buli lwe bakuba bakube miisi. Eyo essaala yo tugisaba. Katumba Wamala tujja kufa sasi. No. Ojja kufa bibyo gwe no Katondawo. Katonda emyaka gye yakuwa ogenda gimalako. Tojja kufa sasi wamma. N'olwana entalo n'odduka ne Sudaani n'ogamba bannange Uganda si Sudaani.
network ange yagala kuddamu biri bizeemu neteka wulira Katumba amala n'owoleza entalo zonna ojja ofiire mu mmotoka oli muka SUV gwe omuntu yawona ziri gundi tojja kufa sasi wamma tojja kufa sasi ekyo tukiganye wulira ekereziya muveeyo mutubuulire nti omusajja yabawamba bwe kiba tugiye abaana baffe kuba kati mmwe musinga okuseera tusuubira nti abaana mubawa quality kumbe abaana baffe muboonoona ffe tusasule mmwe mwonoone ekereziya paka nga muvuddeyo ne mugamba nti temubimanyi ekyera Deodati nkugambye genda mmwe ekereziya bwe muba mulowooza nti byetwogera tulimba mugende mubuuze ku ssomero eryo erya St Edwards ekakumiro mugende mubuuze bino byenjogera obanga tebiriyo if not njagala omuntu gwe mmanyi nga munene mu ekereziya inbox me nkuwe ennamba z'abantu owulire omwana oyo yali asoma nga yetumusiime bwe bamuleeta eno ye Deodati ani ogundi ye alisengawa ekereziya katolika muveeyo mutugambe tujjeyo abaana essomero baali batwalako ffe tetugenda eyo mugifudde institute ya Bisiyaga mwakwata twagenda okukula waliwo Kabula Socket TTC simanyi waliwo NTC biki waliwo simanyi NTC byonna mwabitta wabula musiikudde Bisiyaga waliwo Kabula Socket waliwo naani omulala simanyi namutamba simanyi biki ezo zititisi zali eyo waffe eyo waliwo simanyi kaki mpitirivu nnyo nzirabidde n'okuzeerabira era nga bagamba munayo mutabani w'oyo asoma ku TTC asoma ku NTC Mitala Maria NTC aliwo naye byonna Museveni yabiziika ali mu kutambuza Bisiyaga ne Deodati kuvumisa ekereziya tubalanga kusirika nga mumanyi nti omusajja abawambye saabagamba nti ekereziya bagiwamba n'ekkanisa abeesefusi ne bayingizaamu abeesefusi n'ab'Ebisiyaga bino ebintu saabyogera dda mwe mulowooza nze ngenda okwagala okwokya Mitala Maria nga ndi mulalu nabagamba nja kwokya Mitala Maria ekisomesa ky'Emitala Maria nja kukyokya naye omusajja oli baŋŋamba takyalabikako ekikyannemeseza okwokya ekisomesa ky'Emitala Maria oyo omusajja oyo weesefusi takyalabikako oyo simanyi musinyoli si musinyoli gundi bamuyitaani mu gundi vika w'Emitala Maria vika omusajja wa SFC amanyiddwa bw'ati mbuno vika bwe ekereziya muveeyo mwogere nti omusajja yabawamba tudduke mu makanisa tudduke mu makereziya oyo ye Deodati wammwe Deodati ekisiyaga yakitandika dda n'abaana bamuwako obujulizi era waliwo n'omwana gwe yakisabako kweyo luutu n'amusaba namugamba mmenyera ku kikajjo omwana namugamba sigaba kikajjo nze nesonyiwa omwana n'agenda n'agamba headboy yaliwo ebiseera namugamba headboy ne headboy mumanyi n'agamba headboy nti bulaza ansabye ekikajjo bulaza angambye mumenyereko ku kikajjo n'eŋŋaana kati bwe muddawo ne mugamba photoshop bweba photoshop twalayo omwana wo twalayo omwana wo naye bannange nze abaana bange kabatuule waka Uganda bweneeterera bajja kusoma waliwo emyaka egiwedde batulaga omukazi wa myaka 86 atudde P7 ali nakeerenca nennabentumbwe nengenda ku ssukulu okusoma alina akabonero wano ku ssukulu wali ebisanyusa alina 83 waliyo kubala n'okuwandiika ololo ne bamubuuza gwe otudde P7 yagala ki kubeera dokita 83 yagala kubeera dokita yagambye kentudde P7 kati ekirooto kivuddeyo agenda sooka asoma omukaaga ogwa secondary agenda asoma university ayongereko 12 egya dokita abaana abange bajja kusoma nga baasatu ate obwekinana atuula P7 bwe muliba mulemeddwa okujjako mu 7 banaasomera ku 3 nga naye nga tebayize ebisiyaga Deodati tetumuvaako
dewo dati ne Museveni okutoolanya ebyo ebintu bibiri temubyerabira. Era neno diversion ya Winnie Dolo okwetonda wetonda Ssaabasajja taliiwo. Nedda ssebo Kabushenga yasitula naye mwe bannange Buganda mugimanyi Buganda yali esudde New Vision. Kino kyemba naliyo nga nkola mu New Vision. Genda mu bitabo bya New Vision. Ate erinnya lyange banaalikuulamu monna na sayininga nga ku gate 2. Genda yoke biroba asimu wire taliimu. Kubanga bajja gamba oyo mwana alimba tetumulabangako wano takolangako wano olimba nakolayo. Buganda yali esudde New Vision. Kabushenga yasitula abantu bonna nga nnyinimu mwali. N'agenda n'afukamira. Winnie Dolo kanga badde ku ntebe nedda. Ddayo yambale bulungi ekkanzu. Nga Ssaabasajja akomyewo. Okomewo. Wetondedde na ani ataliimu. Ne Ssemakookiro tabaddewo. Wakirise ng'obadde olabye Ssemakookiro. Mulaba ebintu bulijjo bye tubagamba mmwe bannayuganda. Anita Mungi yakera ku makya. Najja ne takula mbu najjeemu. Bajjeemu honalebozaako obwesige. Kaakati kikutte sipiika wa Lubaga egombolola ye Lubaga agobye chairman. Niye bannange mumanyi chairman sipiika amugobye. Ne bakansala ba NUP bonna abagobye mu miti abagobye mu lutuula lwe abagambe bonna basuspendinze paka omwaka ogujja. Mulaba ejjogo bwe likula kati akatulututu katandise okufuuka enjovu. Wabula tutudde mbu okubasonyiwa bagende ekyankwanzi babasomese leadership gwe bakulemberera amaka gaabwe. Gwe simanyi kakazi simanyi kani mbuno sipiika agambye ate ebbanga ly'abasuspendinze tewali bba wansako. Naye bannange mmwe egundi awo erubaga tewaliwo musekuzo bwe omusajja omuntu oyo omuggo atudde mu ntebe ne bwe omuggo n'afiira mu ntebe ya sipiika. Olaba tuziika sipiika wa palamenti ani sipiika w'eggombolola akakamanyiro mbu bonna abagobye omuntu yalondebwa abantu emitwalo meka. Naye abantu b'erubaga tewali wayina musekuzo tewali wayina luso asaawo omuntu oyo obulenge aleme okujja mu meeting naye aleme okujja mu nkiiko mu ntuula za gombolola. Sebo mbuno babagobye bonna mbwera tuwandiikidde Kyagulanyi agezeeko okugamba abantu bebeddeko ate ku luno yatuwa bikojogo naye bisaana okugenda ekyankwanzi basooke babatendeke basooke bakomewo. Mulaba kyova olaba Honorable Zaki yayogera n'agamba sizze wano kulwanira kifo era nalaba omuganda wange ani Navazi n'agamba ekintu ekimu soko kitunuulire bulungi mubaamu ebyokuyiga toyango wanga kwogera. Zaki yayogera bw'ati sizze lwa kulwanira kifo nkuba jjogo kubanga lijja kusukkawo n'omulala bajja musikayo. Ekyo nabagamba kye kyansuula eddalu kasita nawulira breaking news. Amawulire gafa kawungeezi omusominze NTV. Minisita w'ensonga z'ebweru akakasizza bulungi nnyo Lumbuye bamutuusa ku ssaawa 5. Lumbuye yakwatiddwa ayina emisango naye ayagala mulinde ssaawa 9 n'eddakiika ezigwamu ku makya agenda kuba Ntebe. We have arrested Lumbuye. Lumbuye has many cases to answer. You know that man Lumbuye kwalo lwe nagweddalu nemmanya kakati bwe batujja mu Lumbuye bagenda kutumanyira nnyo. Ekyo Honorable Zaki kye yakuba n'agamba no tweyongerayo tumenyewo kino ekintu kati tubadde tetunnaba na kutuuka ku process eri kivudde ku palamenti kize Lubaga. Mujjukire wano mu Central Region ffe bannannyini council zonna mujja kuba mulyawo ate banaye tubadde tulyawo ekifubutuse ku KCC ne ku KCC babagobye. Ku KCC bagambye
Nosifa Nakato taddamu okuyingira kuba yaviiriddeko ebizibu by'eggwanga tujja kuba tuli awo Kasanda wano wo kyeyamaani we disitulikiti bamugobye Owampigi naye bamugobye n'owa Buwama bamugobye abo bonna ba NUP Rashid akulira Buwama wa NUP akulira Gundi Empigi kwegamba bonna bagenda bagoba nga kivudde kwa Anita Amongi mukitegedde kati Navazo okitegedde nti Honorable Zake talwanira kifu alina ba protecting abalala ayimiriddewo nga ngabo amenye kiri okitegedde kati waliwo politics watuuka nga you move consciously waliwo politics gusobola okudebatinga nga bwe tusanze waliwo abeera nga yoyina ku moving wakiri kibuuke kireke tokyogerako nze nnyina byembuuka nze mbimanyi sijja bibagamba nimbibuka nengamba ekyo nkirese kubanga lwe bakisomesa saaliwo ate ngikyali saatuukayo waliwo olumu twalina omusomesa ng'ajerega nnyo nga mumpi bwati bamuyita Kabanda nga waliwo n'omwana ali mu esifu nga muwanvu bwati akoma eri ne beevuma n'amugamba gwe oyo omwana Gundi bali bamuyita Roni n'amugamba Roni oli musiru anti wawanvu wannyo amagezi n'ogayitako n'omwana n'amugamba naawe wayimpa wano otagatuuka kati awo ne bagwa ddulo 3 ate tewaaliwo Gundi extra time omupiira gwazikira bwe gutyo gwe wawanvu wano ogayisa gwe wayimpa wala n'otagatuuka kakati nze nange waliwo ebimu byendabanga ebyo saabituuka oba nga nabiyisa nembyesonyiwa ningamba sijja byogerako mulaba ejjooga eryo bannayuganda tuyina okusituka tutegeere leadership tutegeere obukulembeze ffe obukulembeze bubeerawo ku lwaffe so si ffe ku lw'obukulembeze tusobola bateekayo ne tubajjayo senga babizanyiramu ekyo Museveni kyatujoogedde Museveni seba atujooza asobola tukola byonna byayagala ebyo byonna mulimu omukono gwa Museveni tolowooza mbu ako kasipiika ako kasobola okuvaayo ne kagamba mbu chairman mugobye ne bakansala mbagobye ate namwe bakansala beerubaga kamukirabe mwe bakansala abangi mulonda mutya sipiika nga wa NRM kakati babagobeyo anti mwali obusente sawa ya kubusesema mmwe abasinga mumwe temwali mumugezi asobola kubeera sipiika mmwe mwakitunda olubereberye kati firiza hiti omanyi waliwo ekintu omuzungu agamba bwati ekigenda nga kyekulungula kidda kyekulungula mu luzungu simanyi we bakiyita goes round comes round ekigenda nga kyekulungula kikomawo kyekulungula firiza hiti omanyi waliwo olumu lwe mulowooza mbu ekyo tukikubye kati mmwe mukaliko temuddamu kuyingira mu kisenge kiteesezebwamu paka nga muzeemu amagezi ne boyo omuntu omusekuzo ne mumutta anti kakati bagenda gamba banaye omwana akyogedde nga Museveni yattoolanya nga takyogeddeeko nako nno yakera ku makya n'amutta busi nze nkyogedde oyo yeetereeze mba omusekuzo tumuziike mmwe bangi muddeyo mulonde sipiika owammwe tukoye akamanyiiro abakongo bagala kudda waka babagambye mmwe firimu yammwe bwebateggwa ffe twagala kuddaka firimu yammwe eganya okuggwa ffe twagala kuddaka naye mmwe bannayuganda mbeera njogera ebintu bino ne mulowooza nsaaga mmwe mulowooza waliwo ekitundu ekiyinza okubeeramu olutalo ng'omuntu yalumbye ddala omuyekera yalumbye asala buli kiramu abantu ne bakola bwe batyo buli adduka tadda nze nalabako ku lutalo nali mwana muto naye ndujjukira olwo lwakinana mu mukaaga ndujjukira bulungi twagenda okudda bakanga ennyumba zaagwamu dda ng'olujja lwameramu omuddo mmwe musaaga olujja we twasambiranga omupiira nga wakalu waffumuka enfufu twakomawo nga waliwo omuddo ng'ennyumba zaagwamu abadduseyo eggulo bagamba ffe twagala kuddayo firimu yammwe teggwa n'abakongo bakimanyi nti eyo yabadde firimu lutalo kinga omuyeekeraze kati baddayo bamanyi omuyeekera abanjaki
kwagamba nti abeeruweero jjukira nga Luweero bwe yali nga Museveni asazeeko nti no muganye ffe twagala kuddayo Luweero kaaniyo ekyo Museveni kyamudibiridde. Museveni atuddayivatinga kutujja ku nfuga embi gyatufugisa e Uganda, adayivatinga amawulire nti awandibadde ag'ekkalamojja wabaddewo g'ekkongo. Tewali na TV yonna eyinza kuripootinga nti abange ekiri ekkalamojja naye ng'eggulo wokka emirambo 119 gyagudde. Eggulo wokka abantu 119 bagudde wali. Naye tewali TV eno wabula batulaga ekinnayuganda ekiri ebunagana. Abo wa UPDF n'abuuka n'agenda n'atayiza kapanya sekulwanga omuyeekera kayingiramu. UPDF yeesomye egamba tewali wa M23 kuyingira wano ne bwe munaleeta aba M99. Museveni yattoolanya awo we wali omulamwa emiramwa giri. Museveni yattoolanya. Museveni atta abakalamujja. Wenyedde olwo olina okwetonda dewodati olina okuva tolina kyosomesa abaana baffe. Tolina kyo in fact musajja gwe ogwana luzira ate ogwana namukasengekako kubanga ero ojja twonoonera n'abasibe. Nkugambye oyo omwana teebereza yamujja mu ssomero ng'ono ye mu headmaster ng'omwana musomi. Nkugambye bw'oba olina omuntu wo yenna nga yayita mu ssomero eryo lye mbagambye Kakumiro St Andrews gendayo obuuze. Wulira gavumenti yaffe njagala genda mu kigambo kya Katonda. Museveni yatula n'agamba bw'ati ng'ensi yonna ewulira n'atuuza n'abasawo n'abagamba bw'ati abasawo mwenna abakoze mu COVID-19 muli bazira nnyo. Abasawo baatuuka mu biseera bya COVID ne balwala ne bagamba munenze omutima gunkuba kati gunkubira wano bwe guti kati gunkuba amatu ne gansiiwa ennyindo ne zimbalagala omutima njagala liivu ne bawummula ne balizayininga ku mirimu batidde COVID. Naye Museveni olina omwana omusawo. Museveni abaana bo basoma kyo olina omwana omusawo mu baana bo olinamu omwana omusawo. Wulira n'abagamba mmwe muli bazira era mmwe mugenda okugira era COVID ne bwana bawedde mmwe mugenda okukulembera obusawo. Ngenda kulonda minisita w'obusawo ng'ava mu owa health, ngenda kulonda omugundi ng'ali mu mmwe. Mmwe mugenda okutwala ebifo, mmwe mugenda okunoonya bannammwe, mmwe mugenda okunyweza ekintu, mmwe mugenda okunyweza obujjanjabi mu ggwanga. Kati COVID ne balyoka bali omusimbi bannange World Bank tuyambe mutwongere sente, IMF mutwongere sente ne bazibawa ne balya bongera bagamba ne baatuleeteranga abasawo basiibudde aba COVID babadde 17 mu kikaaga babasiibudde naye ekiri mu America bafu enkya n'eggulo ffe tetunnafiisaayo n'omu. Abasawo ne bambala obugundi bwabwe ne balyoka bajja ekirungi batenderezanga butendereza. Weebale Yesu olwo nga balina egundi bagenda kukulembera. Kati sente bwe zeesibye eza COVID tewakyali sente za COVID bazunguze baweereza ze babya bazimalawo n'olwaliiro baaluzingawo n'obukunkumuka tewali. Bagambye bwe bati mwenna abakola mu COVID mwenna tubagobye mugende mutunde ennyaanya, abasajja muvuge zibooda ate ne mu butembeeyi tetubaagalayo kuba obutembeeyi kimenya amateeka. Babagobye bugobi n'ensako ya myezi 6 tebagirabako. Ku musimbi abazungu gwe baweereza Uganda omuyitirivu okunyweza ebyobujjanjabi bya COVID-19 bannayuganda ne basonda. Waliwo omusajja gwe sigenda kwerabira bamusoma bamuyita Katongole taata wange temugamba mbuno taata wange akima mazzi ekyo kintu sessa agala kukiwulira. Waliwo omusajja bamuyita Katongole yali akima mazzi yakima amazzi naweze 15 saafande Katongole naweze 15 nazireeta contributing Uganda yerwaneko eve mu mikono gya COVID. Museveni nazikwata n'okumusoma namusoma asooka nanywa obuugi. Waliwo wano Katongole ono omusajja ye muzira yasinze okuwaayo yakimya amazzi namusekera n'okumusekerera akaseka ak'okunyooma. Yaleese 15 ng'akimya amazzi. Kati abamukumba omugamba oyo taata wa ASP nedda si oyo ono yali we Kampala, muzeeyi wange tali Kampala. Naye ogwo omusimbi gwonna ne bakwata ssente ne bazirya. Abantu ne baleeta amagi ne baleeta emigaati ne baleeta
Spice Diana sebo ye yaleta Diana y'amatooke. Amatooke, amagi, KFC, McDonald n'ababitikka n'abireta. Omanya ababirya. Lugunda ne Karolo okulutu. Karolo okulutu. Ne Lugunda oyo ndugu mubbi mumulabirawo yefuula wewe atunulanga Moses Ali. Moses Ali ye yalaze da interest mu kulyolanya. Naye olanya tebamuziika. Olanya baganya omuzika omusajja ali ekintu kimusika buli wayimirira. Nkugambye ne Lugunda bw'omutunda bwati alinga ng'eyasiimuuka alinga eyavaako yena obubbi obuli mu mutwe gwa Lugunda oyo mu bumanyi. Spice Diana yali tannaba kutuuka gy'asula. Karolo okulutu mbabuulira mazima weewaawo mu Mukama waffe Yesu. Lugunda ne Karolo okulutu ne wagabana kuleeti z'amagi baziyita tule kuleeti byonna bye bimu. Ne bagabana tule z'amagi ne bagabana amatooke ne bakola batya ne baddira mama Ebeni Nakawere ne bamuwa ebigundi ebiwunga namugamba bizzeeyo nga bo balidde ebyo ebiseera bye yazaaliramu byennyini ye ne bamuwa kawunga ne mugamba kazzeeyo nga Lugunda yatuta amatooke fe batuwa kawunga ne mugamba bizzeeyo bwogana genda ove wange n'abizzayo teri bikwatako namugamba gezo obikwateko bo batuta amatooke ife batuwa kawunga nze yo yali nkola yange omugenyi akyadde wakaffe tulya lumonde bamufumbidde ettooke ningamba mama njagala ttooke era nga mama akimanyi kasitajjula wire mugende muzannye kuba nange nja ddyagalako nenkula nakyo lwaki ye ani neyimirirako olumu bwe nti netunulira omugenyi n'agamba bannaye omwana tumuwe ne bampa kati oba nakola bubi mmwe mumanyi nze nalya mbufe Nakawere bamuwa akawunga ndugu ali amatooke naffe twakazira. Yo lwaki sigenda mu kigambo kya Katonda kakati abasawo babagobye sebe abasawo babagobye tebalina kye babagamba. Omusajja ebbaluwa weeri mu buwandike nga Museveni abasuubiza mu mulimu mugumaze ate sigwa contract permanent be bamwe era be bawandiise. Ani yawandiise? Omukazi eyawandiise gwe bayita Diana Atwine tamanyi na bwe bajjanja nkoko takimanyi nti enkoko bweba efuluta ojuwa Kamula alineewona ekyo nkimanyi nti Kamula yajjanjaba enkoko ye takimanyi tamanyi nako yadde nti bw'oba toyina thermometer omuntu omukwatako bwoti nomugamba gwe ng'oyo kya temperature nnene nnyo nenkuteekako ekiwero ako ka first aid akatono ako twalimbanga taata mpulira ndi mulwadde sijja genda mu nnimiro n'agamba jangu tulabe nakukwatako bwati ng'onnyogoga nakuba olina okwata enkumbi n'odduka n'ogenda mu nnimiro akusanga gwe okulembedde olubimbi n'akubuuza kati gwe yabadde omulwadde lwaki okulembedde banno wabadde mulwadde oba wabadde mulamu naye ng'olumu akukwatako bwati nagamba genda weebake gwe oli mulwadde mu ngalo nga mulimu thermometer ezo oyo omukazi Diana Atwine talina thermometer mu ngalo mbuno omusawo oyo omukazi asobola okujjanjaba enkoko amanyi obulwadde bwa animongota abumanyi obulwadde bw'enkoko obwo amanyi ekibujjanjaba akimanyi nti taaba awonye enkoko oyo omukazi akimanyi mbuye minisita wa health permanent secretary agobye abayivu ministry bagirekemu ebikojogo mukazi gwa abantu bwe bali balwana ne covid wali luddawa nga wagula n'ebitanda ebitamala Museveni n'agamba ate munnange nkoleki nagamba ogule emitwalo 4 ogule 10,000 mwe mumanyi munnange nze ngenda kwefiira mwe mumanyi n'eggwanga lyammwe omukazi oyo n'asigalawo kakati agobye abayivu ngera bwe bakwata abayivu ne babagoba mu Ministry of Education ne baleetamu ekikojogo ky'omukazi wa Museveni ali awo asirise tamanyi bayigiriza abaana baffe bisiyaga ekikazi kisirise kitudde kinyiga magulu bo ky'amasomero kitudde kinyiga magulu naye amagulu go galwalira mu ministry tewajja ng'oli mulwadde lwaki toweewaayo ministry ne tufuna omuntu omulamu atambula tamanyi nako nti bo ky'amasomero tamanyi nako nti abaana b'eggwanga bajja bafa minister asirise teriyo yadde statement n'emu eve wa Ministry of Education essomero ddamba erimu kugasinga mu ggwanga headmaster alidde abaana ebisiyaga alagiddwa nti no
Minister taina kyamanyi yenna yasiimuuka yawenga yaggwako kati kigenze ne mu Minister of Health wabula bannayuganda tusirise naye tusobodde okunyiga Winyi Dolo najja n'afukamira naye akasajja akagwira katulemedde ku mugongo. TV wamwe ebyo tezisobola byogera n'abayivu tebajja byogera protocol munnange protocol naye bannange waliwo simanyi rules of procedure simanyi toyogera nga president ali mu parliament ate tomubuuza kibuuzo ebyo rules of procedure bannange singa mbaddemu kinkoze bubi nti ekisanja ekijja sijja mumusangawo nandibalaze nti oyo omusajja mugambire ekigambo ku podium ate nga sifulumye mbubu batokanyiza na byayogera ofuluma mberemu ate mbimugambe byemugamba ndaba oba enjuba eneveno negweno oba eneveno gyebaddegwa obanga gyeneefulumira batutiisa ne rules of procedure batutiisa ne protocol bonna tebasobola kwogera naye nga bakiraba bwe baba nga abagira bwe bati nga babawa ssente kakati mbuno babawadde ez'okulonda bukadde 5 kulonda supiika abeggulu babawadde bataddewo organizing committee ekola ku kyokuziika Oranya ate ne ba MP b'omu Northern ne babawa ez'okuziika Oranya mugenda muziika emirundi emeka mugenda muziike ne mu muziikule mu muziike n'eno bano bategeka kino kye batasobola tegeka mbu ate bannange ate muleme kutugamba bwe mutyo batuwadde za kutegeka ate organizing committee kweri etegeka ate nammwe mutegeka mmwe mutegeka ki Oranya mugenda mwawulamu kwagamba Oranya mugenda muzika nga padde bitama eno basimentana n'eno ne basimentana eno ne bakuma olumbe n'eno ne bakuma olumbe eno ne banona omulambo n'eno ne banona omulambo n'Oranya bwali nti boba MP organizing eno ate ne organizing committee go organize okona kubba sente Museveni alaba tugenda obyogerako ne baleeta eggulire eritali kwakakoleza kiki ekiri ebunagana M23 kati ADF eriwa Mukama Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo nkwebaza olunaku lw'olwaleero Mukama taata nzija mu maaso go leero nze nvaawo Mukama gwokka osomesa oyigirize batabani bo ne bawala bo mu linnya lya Yesu tuzze kusoma Mukama tukwagala tukwaniriza mu revolution ye Uganda kuba gwe tusinga okwetaaga mu byonna ebirala byonna bisobola okutubula naye Mukama jangu gwe kasita onoogiyingiramu kijja kuba kiwedde kuba buli wootuuka wabaawo enjawulo mazima Mukama tukwetaaga okusinga bwe twali tukwetaaze tukwetaaga okusinga Isirayiri bwe yakwetaaga ng'eri Misiri tukwetaaga okusinga bwe bakwetaaga mu nnyumba ya Yayiro Mukama tukwetaaga okusinga omuntu yenna bwe yali akwetaaze kubanga Uganda is bleeding ate Mukama ekisinga Mukama akasajja akatutasika na Uganda Mukama jangu otutaase mu mukono gw'akasajja kano mu linnya lya Yesu somesa batabani bo ne bawalabo mu linnya lya Yesu Omwana Katonda ayinza binatusabye Amina. Mmwe muwulire jjo twasomye ekyawandiikibwa netiwaka ne tukyankalanya n'enkikomyawo leero nga tugamba twagala Mukama ayingire mu revolution eno oba tetukola kyekituufu oba si kyekituufu naye mu revolution eno Katonda tumwetaagira ddala waliwo okubanga tetunnaba kubaako kye twakoze oba tukoze nnyo naye mu byonna kyonna kyekiri Katonda tumwetaaga nnyo nabadde mbagamba eggulo Musa bw'amala okuyiikako omwoyo gw'eggwanga lye omwoyo gw'Abaganda be nga babonaabona yayingirawo immediately n'atandika okulwanirira eggwanga lye n'alwanirira abantu be Bayibuli jjo yatusomeseza negamba bweti n'akwata Omumisiri n'amunyola n'asima omusenyu n'amuziika enkeera awe nakomye nti ne mu mulembe gwaffe guno waliwo Abayisirayiri abalwanira Misiri jjo nabadde mbaleetedde ekizampo ya Alozias ne tata wange Katongole Julius gwe tufaanaganya emirimu yalamadda
bwe mulaba nfudde ne bwe bantomera butomezi oyo si mulala Alozias owa NUP ajja kuba sekatongole wa NUP. Isirayiri eri mu kulwanira Misiri. Kyekyo tetugenda kusooka kutambula genda ate Egypt kituukirire. No, already tuli Egypt mu nsi yaffe. Farao waali ye Museveni. Ne Musa waali owokutununula. N'abeerumaluma we bali omuwana yalama n'egundi nziina abantu bangamba yogerako nabo lwaki bagira bwe bati ne ngamba kasooke ninde kompulirize ne bwe bantomera obutomezi oyo abeera Alozias ekisooka nze ndi mwavu ate bo bagagga ate era bannange mujjukire ne mukunsiba ye yansibisa ne mbuuza kakati ate kati Omuyisirayiri asibisa ate Omuyisirayiri jjonna bawadde amagezi ga bwereere mmwe basajja mmwe mufune ekijjulo ate mwetwale na Nairobi mutuleko mu kifo ekipya we mutatuulangako mutuuleko Nairobi mutuule mwesike mu mukono mukomewo nga personal assistant wa Alozias ye katongole. Hey, kuba kakati nze nange bwe najja ne mbagambako Musa bwe yajja n'abagamba kakati mmwe mulwanira kinga mwenna muli bawamu ono n'amubuuza sebo kyatandika ddi watandika ddi okutulumirirwa ani yakulonda okubeera omukulu wano kwegamba nange oyagala onzite nga bwe wattooli era nange onziike ekigambo nekifuluma Musa n'agamba omwana nzise ekigambo nekituuka ewa Farao nti ojjukira afande gundi gwonoonya nti akigenze zuuka nga Musa muzzukuluwo ate ye yamutta kiki yamusanga alwana n'Omuyisirayiri nno ng'abonyabonya mbuno Omuyisirayiri n'amutta n'amunyoola ensingo n'amuyingiza mu musenyu n'amuziika. Musa naga Bayibuli egamba Farao yali agenda kutta Musa n'adduka n'agenda e Midiyaani. Revolution n'edireyinga Musa yagitandika ku magezi ge bubwe nga yagirwana bubwe. Musa n'agenda e Midiyaani awo we yakikolera yali alina emyaka 4 n'adduka n'agenda e Midiyaani n'amalayo emyaka 4. Isirayiri ekyabonaabona okitegedde we yakikolera Bayibuli egamba yalina emyaka 4 n'agenda e Midiyaani n'amalayo emyaka 4 paka Katonda lwe yayingira mu revolution. Oluvannyuma lw'emyaka 4 emirala olwayingidde 8 Isirayiri eri mu kufa, Isirayiri eri mu kubonaabona, Katonda n'abiyingiramu n'amugamba Musa duli wakola bibyo kakati bino byange kati kino jja kisanga mu sura ey'okusatu ey'okuva ali kutala alunda alaba burning bush ekisaka kyakate kisiriira n'abuuza ati kiki kino wano waliwo dingomaani wano waliwo kiki kino kyendaba eki kyesirabangako n'agamba kanneekoloobye eddoboozi ne limugamba no need of kwekoloobya. Lwaki weekoloobya? Mbukampite eno bwe nti ndabe ekigambo bwe kiri kino ekisaka ekyakanga tekisiriira kiki ekiri wano. N'amugamba sooka oggyemu n'engatto zokuba wooli wa tukuvu nti eno bato ngiyingiddemu gwani nze Katonda w'abajjajjaabo Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo ne bajjajjawo abalala gwe botamanyi nze Katonda waabwe. Kiki oŋŋamba ki? Mpulidde okukaaba kw'abaana bano kulinnye ne kutuuka baana ki nti abaana bange nabo nkubamu akafaananyi nga Musa yeewoza kagamba Musa yamugamba nze simanyi kwogere ekisooka nanaagira nagezaako n'obbayamba ne bangoba ekyo tojja kisangawo. Ngezaako okulowooza ekyali mu bwongo bwa Musa nga yagezaako banunula ne bamwefuulira. Yamubuuza watandika ddi okutulwanirira? Mukama amugamba kati nze nnyingiddewo genda obagambe. Musa n'amubuuza naye gwani? Ng'alinga amubuuza luli lwe nakikola wali luddawo okunnyamba bw'obanga wali obalumirirwa nnyo waliwa? N'amugamba kati nze nzize kubanga mpulidde okukaaba kwabwe. Yensonga lwaki vidiyo negamba twanirize Mukama ajje, Mukama tumuyita ayingirewo okukaaba kwaffe akukkirize kutuuke mu ggulu. Ye yennyini ajje. Bwe yajja yamugamba nkutumye nze Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo. Musa n'amugamba ebyo byo sooka binnyonnyole bulungi kuba ebyo byo sibimanyi nnyo. Nze we nabeererayo eri nga ndi muzzukulu wa mbuga. Nga ndi muzzukulu w'embuga. Kakati sooka ombuulire kati ebyo byebiki? Era gwani? N'amugamba amuhuwa ya. Genda bagambe nti ndi. Nze Katonda ndi nze nkutumye. Genda bagambe ngenda bajjayo.
era kiki kyolinawo nti omuggo genda n'ogwo gugenda okukola ebyamaanyi. Namugamba kati ntambula enzeko okuva eno mpuluguke. Namugamba kakati namugamba oke genda ne Alooni ajja kubeera nnabbi wo. Okitegedde? Mukama bwe yayingira mu lutalo luno buli we tulaba wonna Falaawo yabeera luuza. Buli kye yakolanga yasigalanga luuza nga ye luuza. Akoze emisota guno ne gulya giri gyonna skwe. Okukakanyala asobola okusigala nga akakanyadde naye buli lwe yakakanyala akabonero ke yaddangamu okulaba kabangako kika message gye kateeka mu mutima gw'oyo omusajja. Twongere okwaniriza Mukama ke. Museveni abadde yettisatisa abantu atatta abantu yafuna akabonero ku Katumba Wamala n'olwaliro bwe bamwogerako mutta boogera bwama. Ako ka message ennene ey'okutta Katumba Wamala ne bakuba miisi. Abo abasajja baali tebakubangako miisi nga bwe baagala okutomera bakutomera batomera Kasiiwuukira ne bamufootolafotola ne batwala ebyobugagga bye. Bali ku bantu abataabikola babaleppusa tubanga abasiriikiridde. Bali abantu temubeerabira abatta Kasiiwuukira omukazi bamuleese anti Kasiiwuukira yayagala muganda we. Kasiiwuukira bw'azaala mu mulamu we n'anyiiga ate ne mukazi we n'anyiiga. Ebiwulire ebitalina makulu. Kasiiwuukira ye yasooka okuzaala mu mulamu we. Kwagamba mu Buganda Kasiiwuukira ye yakikola. Mbabalira abasajja Musumba Isaac Musumba yawasa muganda wa Salamu Musumba. Njagala beegaana omuyinamu n'omwana bakaleeta awaka simanyi kagenda okusoma bwe kereeta awaka bwe kabigula bwe kakyusa ono enviiri zikutuka ayinako ekiwalaata. Musumba n'amuzaalamu n'amupangisiza n'amuzimbira. Njagala Musumba yeegaana Isaac. Salamu Musumba taliyo. Isaac Musumba yenga tebaamulinnya yenga tebaamufotola ne bapangapanga yawe statement. Isaac Musumba akunyonyola bannaye nammwe mukiraba omukazi ayina ekiwalaata kekati nze nkole ki? Oyo omukazi yavuma Bobi Wine gwe mukazi gwe Salamu Musumba. Bannaye nali njagala omukazi oyo nga bw'ayogera magezi naye ekyali obwongo ekyali enviiri kyalya n'obwongo. Kati yakwerega ali awo yakwerega kati muto we n'amutwalako omusajja. Njagala beegaane. Nze nina bwino wano waliwo waaka nakugambye muka Museveni namwandu wa Fire Lutaaya kati bonna abaali e Sweden bangambye mwana gwe waliwo nali mu lutalo nga nziruka tudduka twekweka naye nabimanya. Oyo mukazi Janet namwandu wa Fire Lutaaya ate ne Museveni akimanyi. Kyovula ba Museveni ayogera ebintu byonna ku siriimu era bagamba Museveni tumuwa mudaali yalwanyisa siriimu. Toyinza kulwanyisa siriimu nga toyogedde ku Fire Lutaaya. Tamuyisangako mu kamwa alinga atamumanyi. Era babadde ababimanyi bangambye mwana gwe fe ebintu bye tusirikidde ssebo gwe gwabyogera. Kyanjo yalagula yagamba waliwo omulembe ogujja okwogera ebyakwekebwa. Yesu ye yasooka okyogera n'agamba bye mwakole Sweden mu nnyumba mu kisenge mu nzikiza bajja bisanga waggulu ku kasolya ka Facebook. Yesu yakyogera ku kasolya k'ennyumba Facebook. Kakati wano waliwo abali e Bulgaria. Bulgaria sebo nyina gunde namba ye Bulgaria eri +35 biki Bulgaria. Tewali kodi gye sirina kati abe Bulgaria bakitegedde abe India abe Buwama. Ate kasite ekintu kituuka e Buwama ensi eba eweddeyo. Oyo mukazi namwandu oba kye kimuzimbisiza amagulu nga Fira mukima senga akukima kakazi gwe n'okutwala. Abaana baffe ne bafuna obulamu ne baddamu ne basoma. Abantu bankubidde essimu ne bagamba mwana gwe ekigambo wakyogedde omanye ebbanga lyattu kisirikidde n'Ameri yakyambadde abimanyi. Balinga n'Ameri yakyambadde bangambye Ameri yakyambadde abimanyi lwakuba tasobola byogera naye singa obadde osobola omukubira essimu mumpe essimu ya Ameri yakyambadde mbimubuuze mubibuuze Ameri yakyambadde ajja bibabuulira. Kyokka oluvaawo nga batulimba ku muntu w'abantu. Nze ne maama twabeeranga eyo nga tunaaza bakadde nga tuwoza amasowaani nga bwe tufissaako akasente nga tuweereza eruweero nga muzeeyi alwana. Bakulimba baali mu birala
Amelia kyambadde yagamba mbuno banaazanga abakadde. Fire yali mukadde ebiseera ebyo. Ayaya mulekerawo okutulimba. Wamma nzizeewe wali. Waliwo abantu bangi nnyo aba Katonda nga yayingira mu nsonga zaabwe ne zibeera solved. Yesu yajja ku nsi n'abeerako n'atambula naye nga tannaba kurisiivinga kubeerawo kwa kitaawe teyakola mulimu gwonna. Bamala kumubatiza Katonda n'abiyingiramu n'agamba oyo ye mwana wange gwe nsanyukira. Bayibuli egamba bw'eti awo omwoyo n'amaanyi ne bimukkako. Yesu teyaddayo kubeera kyekimu. Revolution n'etambula yajja papasire ku revolution naye revolution eyongera okunyuma nga kitaawe amaze okujja n'amutuulamu. Njogera nindekaani abantu bangi nnyo Ibulayimu yabonaabona n'ensi. Ibulayimu yabonaabona n'ensi ate nga n'obugumba mugumba ate nga n'emyaka gimuggwako. Olunaku lumu Mukama n'amukyalira. N'omukyala n'amugamba kiwedde ogenda nakuzaala ate nno towasa omulala. Musaala gundi Saala ye yaseka. Balaba nanga abasajja mulwawo okutegeera. Neewuunyiza Ibulayimu naawe bulijjo oli kakwerege. Abasajja bagambye nti ogenda kuzaala. Si munze, nze sikyasobola. Kye bategeeza. Sebo Saala ye yawaayo Kadaama. N'amugamba. Ni Ibulayimu n'agenda. Mukama n'amugamba Ibulayimu ebyo by'osaatuukasatuuka ekyo si kye nagamba. Nze nagamba Saala. Katonda n'abiyingiramu. Saala ye yayita Ibulayimu embeera zankyuka. Saala n'ayita Ibulayimu n'amugamba ate nga luli baali bayawula n'ebikopo. Nga Saala alina ekikye ne Ibulayimu alina ekikye. Buli omu tanywera ku kya munne. Naye yawulira nga n'amugamba Ibulayimu gira tugire. Ibulayimu gira. Myaka gigenda mukyala n'amugamba Ibulayimu oli wadduka. N'akwata akasimu Ibulayimu jangu. Ng'alina ekipya kyawulira. Yagenda okukola bw'ati ng'ayimirira bw'ati mu myezi 2 nno. Alumya munne n'alyoka alumya abayaayi. Okukakkana nga Saala azadde omwana Katonda yabiyingiramu. Mbabuulira nindekaani Katonda bw'ayingira mu nsonga teyinza kusigala nga bwebadde. Abayisirayiri bakola attempt y'okwenunula ng'emirundi mingi gigaana. Ne Musa omutendeke Musa yali jeno. Musa kyova olaba nga Misiri eyina abasirikale ne military academies ez'amaanyi because of Moses. Musa ye yazizimba. Musa ye yalayinga foundation ya strong army mu Egypt. Genda yosome ebyafaayo. Omutendeke oyo yenna yatandika revolution ng'amanyi